abalungi be basinga obungi ababi. Abatuuliza affe abalungi aba Impact Radio abalayi ba BTV ne Dream TV tubaniriza nate ku programu ya Mwenganzi. Abalungi be basinga obungi ababi. Amagezi gempa buli mulunzi ewa 2026 afuuke Wankoko atakulenga zeno ngazza wuwe ekitegeeza omukulembeze amusabe buli kyayagala kumuwa akalulu ku ssaawa eno nga bwe ngambe nti omuntu amale gakola ki galonda naye mu kumala galonda fuuka ki Wankoko takula ngozaawa ngozza wuwo kubanga bwe tuli bwe tutyo buli omu takula zaawa azza wuwe buli omu azza wuwe kakati gwe kigaana naawe okutakula ngozza wuwo kiki bayira Wankoko kubanga batufudde ba Wankoko abakulembeze bafudde abantu ba Wankoko abantu be balonda ba Wankoko bakulembeze batufudde ba Wankoko kubanga bo bennyini tebatutakulira anti ndabanga n'abakulembeze tebatakulira bantu abakulembeze abantu ndowooza ekintu bakikola vice versa Tyo omukulembeze yandi mutakulidde naye olwedde omudrainizi omwewozesezza ne ssente kati naye bw'atuuka omuntu wo wansi gwakola ani yamutumye okwewola ssente twakyogerako ddawa nti weewole ssente okugula ambulensi naawe oba wetaaga ambulensi kutwala mu ddwaliro owulidde naawe oba mulwadde kati ani yakutumye Wankoko atakula zawuwe nze mbabuli we bituuse tufuuke baki ba Wankoko tunafuna national character tunaba tuli mu kkubo erigenda kufuna national character soko otakulengoze wuwo kubanga we ntakulanga nzize wange olwedde tugambye abantu tulina okukolanga buli kyokola teweetunuulira ggwe nga ggwe anti takula ngoze wuwo nga teweetunuulidde azisaaki nti otakula kikomaawo so waliwo kye tuyita akabbiro olina okuyita awantu baatugambanga ti Museveni afuuka kapa tiafuuka n'akasiisi kamunyeera tebakiwulirako nti afuukira ddala akasiisi bw'afuuka kapa najja nga batutiisatiisaawo waliwo nekibuuka omumbaale mbu yalwaniranga mubire naye ng'alinnya muti si yali mubire naye oba mwe mwazaalibwawa mwazaalibwa kati nga tebalaba busale gye buva nga balaba buva mubire naye ng'ali ku muti wagwe kibuuka omumbaale kaakati ono afuuka kapa bwe yafuukanga kapa mbuuze n'afuuka kiri era twali tumanyi nti naye kamunyeera akawuka akasinga obutono kaakati amagezi agaliwo Wankoko amagezi oba yafuukanga kapa nammwe mufuuke ba Wankoko takulenga tuzza waffe olina kutakula ng'ozza wuwo kati ku ssaawa eno ekyo kinaakola national character anti sooka otakule ng'ozza wuwo kubanga byenkola olwaliro bye bishapinga ekintu abaganda bagamba nnyama ntono okayana eri munkwawo yes sooka olinda okukayanira ekisambi nga kebakuwadde akatono keekaku owulidde ako kabako naye nsobola okusikayo ekinene anti gw'omanya naye nze njagala okukutegeeza tulina okumanya ebiro kyeki seasons oba ebiro n'ebiseera seasons bye biseera ebiro bye times kati mu bino ebiro bye tulimu bya Wankoko akaseera kano ka Wankoko era oyo ataakole bya Wankoko yanaamanya mukulu Wankoko oyo paka nakati mwewuunya engeri kijagenda okututwala okutussa ku national character nze ndaba nga Wankoko aba ataziika sooka okwate ennyama ntono kyenkugamba olyoka obuuze kyabange waliyo kiki ekirala wali mutuufu ekirala tekibaawo nga tolina kyoyina weebale nnyo ate ojja genda oli mukkufu ojja kulwana oli bulungi ng'okkuse kali akatono ke baakuwadde abalonzi nze ngamba nti Wankoko oyo ayinza okutuleetera okutoggerwa oba okutubbako future gye tunoonya
ey'abaana baffe kubanga kati obanga ŋŋamba sooka ofuuke oli yafuuka kapa n'afuuka ki n'ayingira naawe fuuka wanku oyingire olyoka otulabise otumanyise oba oli mpungu okitegeere mukulu national character eno tugenda kugirida nkugambye national character tejja kujja kale it will take time but tugibuildinga mukugibuildinga wankoko kati mukaluke tugenda muka wankoko member wa parliament takulangozza wuwo n'abantu bagenda okuwa akalu batakulenga bazza wuwe ne ba president batakulenga bazza waabwe eyo tugenda givaamu tutya kubanga kigenda kuba kikoleddwa okuviira ddala ku muntu buli omu bw'anaamala okufuna ennyama ntono ye owulidde embwa 5 bw'oziwa amagumba 3 zirwana bw'oziwa amagumba 7 tezirwana buli omu bw'anaamala okufuna ennyama ye entono mu nkwawo tewajja kubaawo oluyoogaano olowooza tugenda kikola ekyo nga kyaliwo mu biseera by'abajjajjaffe baani jjajja nga Mosimayanja be babeeranga nga buli omu alina waali naye kati omujjuzo mu ggwanga gweyongedde owooza ebyo byajjajjaffe toyowooza byo byakuglorifyinga the past nga tomanyi kyoliko olidde bajjajjaffe baatakulanga nnyo nga bazza waabwe bye bakusinga n'okuba bawango gwoba oliko ki bali baatakulanga bazza waabwe kyogamba nti ate ffe tugenda tufunamu omutima gw'abantu abalala si mutima gw'abantu balala busiru obw'abantu abalala oba naffe tuli mu kaseera kali ak'okuyingira mu national bw'osanga enkoko ng'etakula ez'amaaso ewa mbuzi na biki omanya enkoko erineko problem nsiru eba nsiru wali ogirabyeyo kati njagala tuve mu nkoko tudde mu bantu tudde tutya tudde ku muntu nze nkugambye buli muntu waali kakati kati ekitegeeza buli muntu waali kyekituufu ekitegeeza n'abantu baffe ebintu bye bakola nti okulaba kino kyekikubye we sikitakigendamu tebagenda kumpagira bantu kanziruke mu kino todduka badduka anti abo banafu nti olwaliro tulina national unity platform njaku ekyokulabirako erina abakulembeze bangi lwaki kubanga kyekibiina ky'obufuzi mu opposition ekiriko era buli munnabyabufuzi ng'ali ku opposition ayagala kudduka otegeeza ki nti erina abakulembeze bangi kaŋŋambe kale mu Buganda region almost yagiwamba nze simanyi omanyi tesiri nnyo muntu wa byabufuzi nze ndi era buli kyoyogera nkikasuka eyo mu bannabyabufuzi nze siri nnyo neŋŋamba nti nalaba ebyo nze simanyi oba ddala byoyogera bituufu bane kati kankulage mu 2016 mu 2016 waaliwo omuyaga ogwa FDC yali prime minister Amama Mbabazi n'avaayo yeesimbewo era n'abaako ababaka nga bo bali ku luyirwe waliwo omubaka Seggona waliwo omubaka Namboze waliwo omubaka Mpuuga nyina kyenkutuusaako ekyokwetakulira naye omubaka Namboze abeera emukono ku Raale abeera emukono n'alaba nga Raale y'Abesigye ekoze eki abantu bali bwe bati n'agamba wano wesigenda na musajja ono akaluka nnemye n'ava mu kyamama Mbabazi n'abuukira ekyaki ekya Dr. Kanokeza Besigye tugambe mu ngeri eyo yali agezaako kwetakulira nga zawuwe nedda yali atakulira Besigye ate nga atakulira atya Besigye ate nga yagenda ku kya Besigye nga kimaze okukwata anti ate kigaana kumwongera okumutakulira atya ate yali yamutakulira yamanya nti bw'atagenda eno n'akakakalu tewali nze simanyi nze nkubulidde ebyobufuzi nakugamba siri mu byabufuzi kubanga wogenda kukwetakulira meaning people should be as selfish as they can babe bamululu nga bwe basobola nedda okulyoka okufunawo buli omwaka keekaateeka mu enkoko okutakula ng'ezza waayo mululu nedda enkoko omanyi bwetakola kiki kyevumbula buuka kulya naye nga okutakola ng'ezze waayo bwenti tekitegeeza nti erina omululu owulidde naye yengeri yokka gy'erina okuyitamu okufuna ekyokulya okusobola okweyongerayo
So omuntu yenna okweyongerayo sooka weetakulire olyoka ogende eri abalala obayigirize nabo okwetakulira. Ani kati obuzibu ate obali abalonzi basooke bakole batya bogenda okuyigiriza okwetakulira? Bayinza okuba nga bali awo bafa obwavu, bafa enjala, bafa obutamanya, bafa okutya, era bw'obatwalira okubayigiriza bajja gganyo kubanga bali eyo tebeetakulira. Nze nkugambye kuno okulondo kwa 2026 Wankoko anabuilding a national character. Yes. Atya nkikunyonyodde nti buli muntu waba amaze okufunawo kateeka mu nkwawo webale nnyo kiba kyangu. Yes. Awo tuyinza okutuula ku mmeeza emu ne tugamba teabayi tuteese abantu tebakuta. Tuvolaba ng'omuntu ayingira palamenti n'asaba ekisanja ekyokubiri n'asaba ekisanja ekyokusatu n'asaba n'ekyokuna n'ataswala ayagala asabe n'ekyaki ekyokutaano. Kati oyo aba agenda kukkuta ddi aba talinaako katono mu nkwawa kwateekayo ekisanja ekisooka. Yawula obutakkuta n'obusiru. Anti buli kaseera aba agenda omuntu nga takkuse oyinza okubutakkuta naye nga tusiriwadde. Owulidde? Kubanga era kakatono tekakusa. Bwe tulya ffenna tetukkuta naddala nze sirya ne nzikuta mmere. Naddala ng'olidde saagala nze kukkuta mmere. Bwe nzikuta sirowooza bulungi. Omulala akkuta n'alowooza bulungi. So waliwo obusiru ng'okkuse naye ng'okyayagala okukola ki? Okulya. Obuba busiru. Okitegeera. Okusa oli ku lujjuliro obajjagala n'okubajjagala. Naye okyayagala okwegala. Ng'abaana abato waliwo obwana obuto ne kalya n'otulo ne tukakwata naye nga kakyali. Nga kakyali akabuto kali eno yonna. Kakyayagala okwongera okukola ki? Okulya. Maybe kaba kakuse mu lubuto naye nga temukama bikyawooma. Anti kyekyo bwe busiru. Kubanga biva mukama biddera mu lubuto. Bwe busiru okkuse oteekwa okutegeera nti okkuse ng'otegeera. Kakati omuntu ekyakutwala mu parliament ki? Okituukiriza oba nedda? Nze ndaba abakulembeze abo kati bw'oba tokituukiriza ate ne weeyongera okusabeera. Ate ne weeyongera era okusaba ekisanja ekirala. Ate nga totuukiriza kyakutwalayo. Obwo buba busiru. Kati ku bonna ani musiru ono gwe batwalayo oba bali abamutwalayo? Abamulekayo basiru. Abamulekayo mu parliament. Baba basiru. Bayinza okuba nga bwe bamutwalirayo baali bagezi. Naye ate bwe bamulekayo ng'akoze ebyo tatuukiriza. Ate asaba kisanja kirala. Then ate awo baba basiru bali. Alina okutuukiriza ekyamukola ki? Ekyamutwalayo. Ate omuntu alina character entuufu, national character. Amanya nti kakati kino kinene. Kino kinene. Oba nkikoze. Kino asobola kyongerako. Yes, kamale. Ekyokugezaako nze ndaba ng'ombaka palamenti w'omala mu palamenti emyaka 15 biri oba okyagigattako ki? Ebyo bye mwogera nga temunnayingira. Ebyo bye mwogera nga temunnayingira. Nedda kino kigamba mulonzi ampuliriza. Obanga ombaka wa palamenti amaze emyaka 15. Ne Museveni bw'ate bwe yayogera nti pulezidenti omala emyaka 10 ng'okyakola teyakitugamba. Akuwankubye gundi n'oŋŋamba nti yagambanga abantu tebakulikoze eki. Kaakati ayinaaga agenda mwaga naye yagamba nti 10 omuntu oba okyayagala ki? Kati naawe byeyogere ebyo mu parliament oba ogigattako ki? Bwe mwogera nga temunnayingira. Nze mukulu njja kuwa ekyokulabirako ekyange era nze Kamakoogera ali wano. Nze naweereza abavubuka. Nayingira okuweereza abavubuka nga nyina emyaka 20 ne mbaweereza emyaka 5. Bwe jaggwako nabagamba kyasibakoledde mu myaka 5 sisobola kukibakolera. Ne munyongera emyaka emirala emeka 5. Era ku kyabavubuka nenvaawo ne neesenvula ne ngenda mu maaso. Nga nkakasa nti abavubuka bye nakimawo mbifunye. Abavubuka wali obatwalawo? Nali mbatwala mu kifo ekyesiimibwamu awo. Sina kubatwalawa. Wabalekawo? Be nalekanga nnyina kyenkoze.
abakimanya abafuna emirimu bagifuna abafuna entandikwa bagifuna abafuna ente bagifuna abafuna pikipiki bazifuna so nze nawuliranga nze ng'omukulembeze waabwe nyina kyenkozeewo ekibajja ku leve eno ekibateeka ku ndala nga sina kindi wabanyongera emyaka 5 nyinza okukyonoona kati owulira byoyogera abaafuna pikipiki abaafuna ente kwegamba waba wange ente ne pikipiki abafuna entandikwa kubanga buli muntu yagambanga nze njagala wenfuna kino mba nsobola okwebeeza olaba ensobi eyo ogiraba wali tosobola kutuukiriza kidala kiddako awo ate kiriwa kubanga kasitowa omuntu ekyobwereere ate ekiddako kibaki tewali tisi kyabwerere pase ate kiki omuvubuka ono alina obusobozi akugambye nze amazima njagala okufuna kabooda naye siyina busobozi okafuna nenkugamba nti tugenda kulaba emiwaato gye tusobola okulobingamu okifune onakisustaininga otya tekiba kyabwerere teri kibi nga kintu kyotakoleredde era eggwanga lyaffe lyonoonese nnyo olwekyo kyogamba nti bana bagaba ssente z'emyoga tebisobola kukola kubanga bantu baba tebabikoleredde bakole batya okuwa abantu ssente okutandika tewali toyina kuwa bantu ssente abantu balina kuyiga kukola olina bayigiriza kukola owulidde ate batya gotogo abaana bo bakuluuta anti ssente zino zaafuna agenda zikola mu bizinensi kyenkubuuza abaana bo bayigiriza ki gw'olina abaana obayigiriza kola oba obayigiriza kubawa byabwere mbayigiriza okukola baasi eggwanga lirina kuyiga kukola so togaba bintu byabwereere byebyo bye mukola mu ba politicians n'ogenda nga mugaba sabbuuni ne mugaba sukaali ne mugaba ssente ekintu ekitalina makulu ekitali national tekirina we kizimbira ggwanga tekirina we kizimbira muntu omuntu muyigirize kukola kuva buto bw'ayiga okukola ebintu bijja kwekola ebirala byonna tulabye baprofeesa bangi abasomi abatamanyi kukola tulabye abatasomye abagagga abamanyi okukola ate nga bye bakozesa abasomi ate abangi bava Masaka ekyo sikimanyi ekyo sikimanyi gwe okimanyi so tulabye abagagga abatasomye abakozesa abasomi ne tulaba abasomi abamanyi okukola naye ne waba asomye ng'ate tamanyi kukola kakati oyo omusanga wa Ndegeya eri mu Katanga nga profesa mulamba naye ng'ali mu Kafunda ng'amagezi agayina byonna yagakwayaringa okuva ku ssomero naye nga talina na nnyumba talina kiki kyonna kubanga teyayiga kukola oyo aba mukolimire taba mukolimire ye colonial mindset abazungu gye batuteeka eya robbing a national character yaffe nti baagala okukujja ku kukola osome obaweereze ofuuka omuddu waabwe okiraba oli mu education yaabwe okubaweereza nze mampeereza ggwanga lyange Uganda ate ng'osomedde mu structure yaabwe yes structure yaabwe gye ffenna gye tusomeramu structure yaabwe ejja kwagala kukola gwe ofuuke office messenger oba clerk mu office osobola n'ofuuka CEO whatever ebyo byakaakati baliwe babidesigning nga batudesigninga kubakolera kakati some of us tukyalina mentality tulina kukolera muzungu era onogamba abantu basatu nti nkuwa visa ya America basobola tebeebase so ebyo binaggwawo ddi si mu mulembe nze kyo sikiraba nga kiweddewo tekijja kuggwawo mu mulembe gwo nekigenda kuggwawo mu mirembe gy'abazzukulu bange why not gwe bagambye nti jjajjaawo yalina mobile phone era teyagiyina kati gwe togirina ngiyina kati bwadde akugamba ki
ngamba ekisomako okitegeera bazzukulu bo bagenda kubeerawo era bajja kubeera neze ekisinga ate be balibeerako togenda bimanyi ekisinga okuneewuunyisa oba ekisinga okundaga nti to acquire the national character kigenda kuba mu kizibumu kubanga gye tugenda yonna mu maaso yonna gye tuluubira yonna gye tulingiza tulaba nga colonialism yeri at play yewambye ekintu kyonna ekyaliwo tuli mu hangover katukiyite hangover tukyali mu kutamira mu hangover ya colonialism we are still mu kutamira kale naye ng'ekikulu tukyali mu hangover ya colonialism tennatuggwa mu mitwe tennatuggwa mu nkola mu governance zaffe mu byobufuzi waffe mu byenfuna byaffe ne mu byembeera eza bulijjo tukyalina colonial mentality ate nze mu kulaba kwange ndaba nga tegenda kuvaawo kubanga kati nkulaga ekiri latest kati bakola AI systems artificial intelligence abantu nakano ke babangamu okugenda okuvumbula tebakyalina kugenda kwevumbulira kati bagenda ku mikutu ng'avumbulira okwo avumbula bye bavumbula edda kaakati bw'oba tosobola bawangula oba joininga era kati kyetugendako kubeera muba joininga oba tosobola bawangula bajoininga ate ki omala budde olwo African culture esigaddewa ejja kuggwaawo ate ye neebeesoose Roman Empire eriwa Roman Empire wali omanyi nti yali efuga bitundu 3/4 eby'ensi yonna 3/4 of the whole world nga ba Roman Empire bagifuga kakati eriwa so neno culture y'Abafrika okuggwaawo ejja kuggwaawo ate lwaki teggweewo ate oba mutandise okwogera olulimi nga olulimi olwammwe temulumanyi n'abaana baffe tubasomesezza mwogera lulimi lwaki teggweewo tukisigaze nga kyabulambuzi ate n'ekyobula kijja kuggwaawo babenga bagamba longolongo ego gw'olowooza kye bayita global village bekitegeeza ki ffe tukyali ku bino ebikadde ebyo bye nkugamba pan-africanism naye ng'ensi yegatta dda by technology oli mutuufu so tokyayinza kugamba nti tukole twegatte wano oba tuti kyaggwaawo obudde bwakyo bwayita ebiseera byakyo byayita kati olwaleero tuli kweyo artificial intelligence tuli united nti simu gy'olina oli international already buli omu owulira agamba world wide website okutta ensi yonna mu ngalo yo era buli kyenjagala nsobola okikebera mu nenkifuna kati seeraba nga nzizeeyo mu African tradition tosobola kijja kuggwaawo nekyo kyannaku mukulu si kyannaku bwe bintu birina okutambula bityo abantu balina okufa abalala ne bajja kituufu yes kali kyenkadde zirina okuggwaawo empya ne zijja kituufu kati okaabira ki it's very very painful nti akaseera kajja kutuuka kiruma okulaba nti African tradition nga tekyaliwo naye munnange ate kigenda mu kagenderere kati olubugo edda balabanga nga lwe lwa muwendo nga era olwenanika gwaba ayinamu naye kati oba kusanga oyambadde olubugo abaana b'omulembe guno basobola n'okudduka emisinde ne beekweka nti omusajja wuuyo azze otulya twagala okwebaza abalabi baffe aba Dream TV BTV ate n'abatuuliza ku Impact Radio programu yaffe yeyeŋŋanzi y'abalungi be basinga obungi ababi mwebale nnyo mubayire ddala